Musiramu agamba nti maama we Allah yageredde maama we nafa nga mulokole. Yeebuuza ye ng'omusiraamu ono mutabani w'omulokole yafudde akole ki Allah okusonyiwa maama we abadde omulokole? Tekiriiyo olw'ensonga ssatu. Ensonga esooka, Allah atugamba mu Qur'ani nti ma kaana linnabi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin walau kana ulul qurb. Yagamba tekigwanidde ku nabbi n'abakkiriza okwegayirira Allah asonyiwe abashiriku. Abadde agamba nti Yesu Mukama toyina kakwate tokkirizibwa kwegayirira Allah musonyiwe, ne bw'aba wa luganda lwo, ne bw'abeera mukadde wa kuzaala, ne bw'abeera mwana wo, ne bw'oba omuyita otya, tekiriyo, tokkirizibwa. Kasita ebikyadde bikole nga gwaleero gubuuza essaala ze basabira abafu zirina omugaso gwonna eri omufu oyo. Abantu bangi babbiddwako ssente zaabwe, abantu bangi baliiriddwako ebyabwe, abantu bangi bategese emikolo egitutte ssente empitirivu nga basabira abafu. Twagala kumanya essaala omuntu emusabirwa ng'amaze okufa erina kyesobola okukyusa okusinziira ku bitabo bye tugenda okusoma. Bebulaniya essula ey'omwenda olunya olw'27 Bayibuli egamba bw'eti: era ng'abantu bwe baategekerwa okufa omulundi ogumu oluvannyuma lw'okwo musango, abantu baategekerwa okufa omulundi gumu n'oluvannyuma lw'okufa okwo musango. Kiwano Bayibuli kyegezaako okutulaga nti omuntu bw'amala n'ava mu bulamu bw'ensi, kyagenze nakyo kyekyo. Okubikkulirwa essula y'e14 olunya olw'13 Bayibuli egamba, ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika, baweereddwa omukisa abafu bonna bafiira mu Mukama waffe Yesu okutanula leero, weewaawo bw'ayogera Omwoyo, balyoke bawummule mu kutegana kwabwe, kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, tewaliiwo ssaala esobola kukusabirwa ng'omaze kufa n'ekujja mu geyeena n'ekutwala mu ggulu. Era tewaliiyo kigambo kisobola kwogerwa mu nsi ng'omaze okugenda mu ggulu. Bayibuli ekulaga bulungi nnyo nga waliwo olukonko lunene wakati awo. Abaagala okuva mu ggulu tebasobola kuvaayo kugenda mu geyeena, n'abaagala okuva mu geyeena tebasobola kuvaayo kugenda mu ggulu. Bayibuli bw'etyo bw'eyogera. Bayibuli bw'etyo bw'eyogera. Era ku ebyo byonna, Luka essula 16 olunya olw'26, era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu olwateekebwawo. Abaagala okuva eno okujja gye muli balemenga okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye tuli. Kati bassebo ne bannyabo, gaba malyansimbi, buba bubbi omuntu okugamba nti agenda kusabira omufuuwo afune obulamu obutaggwaawo ng'amaze kufa. Ekyo kya buyaaye, tekiriiyo, tekirina biwandiiko bikakafu. Singa essaala bassebo ne bannyabo yali esobola okuyamba omuntu amaze okufa, Muhammadi ye yandibadde ayambiddwa, kubanga ye muntu asinga okusabirwa mu nsi yonna nga bamusabira okusaasirwa. Buli musiraamu agenda mu swala nga tanaba kusabira baana be fiizi, nga tanaba kusabira nnyumba ye kuggwa, nga tanaba kusaba Katonda kumuwa kisa kumuyamba mu bulamu obuno bw'alimu, asooka kusabira Muhammadi. Allahumma salli Muhammadi, ayi Allah saasira Muhammadi wa ala alihi, n'abenjuye. Asooka kusabira Muhammadi. Muhammadi ye muntu asinga okusabirwa
mu nsi yonna okusaasirwa naye tetuyinaayo bukakafu bwonna nti okuva lwe baamusabira yali aseeseetuseeku wadde akagere akamu okuva mu geyeena ayingire mu ggulu. Ekyo nno bassebo ne bannyabo kikulaga ki? Teri ssaala esobola kujja muntu wabi ng'amaze kufa. Kubanga Bayibuli ega nti omuti gye gugwira gye guvundira. Era naawe ampuliriza bw'ova okulima ng'olina obulimiro ku bigere ebyo n'oyingira amasuuka ameeru ne weebaka nga tonaabye, toyinza kukya ng'otukula kubanga wasuze masuuka ameeru. Ekyo kitegeeza ki? Bw'oba oyagala obulamu obutaggwaawo oyina kubufuna ng'oli mulamu, tolinda kukusabira. Yaabaffe okumanya nti essaala ezo teziyina mugaso. Lwaki essaala ezo ate bazisabira abantu be balowooza nti ate batuukirivu? Bw'oba ng'oli eyo nga tosaba, tosaala, towa zakatuli fitiri, teweenyigira mu bintu bya busiraamu, bw'ofa tebakusaalira. Bw'ofa tebakusaalira. Ate nze nga ndowooza nti bwe ziba nga essaala ezo zikola, gwe bandibadde basinga okusaalira ennyo, Allah akusaasire oyingire mu jjana bwe kiba nga essaala ezo zikola. Lwaki ate musaalira oyo asiiba bulijjo, atoola zakatuli fitiri bulijjo, akola emikolo gyonna bulijjo, oyo gwe mukakasa nti ateekwa okuba nga atuukiridde maaso ga Katonda, ate lwaki gwe musinga okusaalira? Ekyo kikulage nti essaala ezo teziyina makulu. Kubanga teri muntu ayoza lugoye lutukula. Olugoye olutukula tebaluwooza, booza luddugala. Bwe ziba ng'essaala ezo za makulu, lwaki abantu abatakuŋŋaana, abantu abateenyigira mu bintu bya ddiini, lwaki bo temubasabira? Lwaki bo temubasabira? Lwaki musabira be mulowooza nti oyo okusinziira bulijjo bw'akuŋŋaana ateekwa okuba ng'agenze? Ekyo kikulaga ki? Nti essaala teyina makulu. Kaakati bassebo ne bannyabo, ffe Abakristaayo b'abalokole tetwetaaga kutusabira. Lwaki? Kubanga Mukama waffe gwe tukkiriza yatuwadde obukakafu. Tuli bakakafu nti bwe nzikiriza Kristo n'enfa nnyingira mu bulamu obutaggwaawo bw'okwesiima. Ebyo tubisanga wa? Yokaana essuula y'e14 olunyiriri olusooka. Yesu aga nti omutima gwammwe tegweraliikirira. Obwo bwe bukakafu bwe tulina. Omutima gwammwe tegweraliikirira. Mukkirize Katonda nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye. Neraba ŋŋenze mbateekereteekera ebifo. Ŋŋenda kudda mbatwale gye ndi nammwe mubeereeyo. Ate bo Abasiraamu mu ssuula bassebo ne bannyabo eya 46, essula ya 46 eya Qur'ani aya ya 9, Muhammad agamba nti siri nze asoose mu babaka ba Allah. Era simanyi kigenda kunkolwako newankubadde ekigenda okukolwa ku Basiraamu. Kati mwe abatamanyi kiddako, abatamanyi gye mugenda, abatamanyi kigenda kuba ku bulamu bwammwe, mwe mweraliikirira. Ffe Yesu yatuwadde obukakafu mu Yokaana essuula 14:6. Yesu n'agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Mwe buli lunaku emirundi 5 mukaaba mu maaso ga Allah. Mu ssuula ensooka gye bayita Suratul al-Fatiha, eno buli Musiraamu akakatibwa, oba amanyi Oluwarabu batamanyi, oba byayogera abimanyi batabimanyi, akakatibwa okuba ng'ajoogera. Essuula esooka bagiyita Suratul al-Fatiha, ekitegeeza ekisumuluzo. Aya ey'omukaaga egamba nti ihidina siratal mustaqima, tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu. Kitegeeza ki? Nti mwabula temumanyi gye mugenda, temumanyi na kkubo gye liri. Muli mu kubulubuuta bubulubuusi mu nsi. Aya ey'omusanvu n'eryoka egamba sirata alladhina an'amta alayhim ghayri magdubi, nti ekkubo lyabo be wasaasira eritali lyabo be wasunguwalira. Ekitegeeza amakubo gali abiri, waliwo ekkubo ly'abaasunguwalirwa ne wabaawo n'ekkubo ly'abaasaasirwa. Kati mwe lye musaba, mwe mukyasaba kkubo mukyanoonya, kiba ng'omuntu alina gy'agenda n'agamba mundagirire ekkubo erituuka e Kampala, sayagala ligenda Masaka. Ekyo kye muliko, iyo levo gye mukyaliko yakunoonya kkubo.
fe abakristaayo ekkubo twalizuula dda ne tuyingira mu Yesu Kristo. Baruumi essula y'omunaana olunywa olusooka n'alyoka atulangirako ekigambo ekinene naga nti tebaliiko nate musango bonna abali mu Kristo Yesu. Lwaki? Obugumu tubujjawo obwo, tujjawo obugumu. Ekisooka bassebo ne banyawo, Mukama waffe Yesu yagenda okujja ng'omusazi w'emisango ku lunaku lw'enkomerero. Abasiraamu ne Muhammadi mugenda kwekuŋŋaanya mugende ku ntebe ya Yesu agenda okuba ng'atudde abasalira omusango. Embooko, ebikonde n'amataayi mugenda kugeekwatirawo nga buli muntu alumiriza munne. Muhammadi alyoka abagambe nti nze nabaatulira ne mbagamba simanyi kigenda kunkolwako newankubadde ekigenda okukolwa ku mmwe. Ajja kubaatulira mu maaso ga Yesu nga muli wali nga mutootoogana, kubanga Qur'ani bwe bagamba mu ssuula ey'okumeka, mu ssuula eye-19 aya 772 nega nti wa ini minikum ila waridwa kana arabika makduyan, tewali n'omu ku mmwe wabula buli omu akusooka ayingire mu muliro mulyoke mutootoganira omwo mu muliro ng'enseenene bwe zitootoganira mu ccupa. Mugenda kutootoganira mu muliro ng'enseenene bwe zitootoganira mu ccupa. Naye leero gwampuliriza naawe andaba, okyalina omukisa okudduka ejjoogo lya Setaani, okyalina omukisa okudduka obusibe, okyalina omukisa okusenga Yesu agaba obulamu. Yesu yagenda okujja ng'omulamuzi, si Muhammadi. Kwata Bayibuli, Yokaana essuula ey'okutaano olunywa olw'22 paka 24. Yesu agamba nti kitange n'okusala tasalira muntu yenna musango, naye yawa omwana wa Katonda okusala omusango gwonna. Bonna bassengamu ekitiibwa omwana nga bwe bassaamu kitaawe ekitiibwa, atassaamu mwana kitiibwa nga tassaamu kitaawe yamutuma kitiibwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, oyinza okuba nga ogamba nti nkole ntya nange nsikira obulamu obutaggwaawo. Yokaana essuula ey'okusatu olunywa 16 mpaka 18 Bayibuli yegamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Wulira ebigambo by'ekisa, wulira ebigambo by'ekisa. Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu eyazaalibwa, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Kubanga omwana w'omuntu, kubanga Yesu teyajja mu nsi kusalira nsi musango. Ekyo kiyinza okutawaanya. Okujja kwa Yesu okwasooka teyajja kusala musango, yajjanga mulokozi, yajjanga mutabaganya. Bayibuli bw'eti bw'emwogerako mu Yokaana, Matayo essuula esooka 21, olizaala omwana wabulenzi olimutuma erinnya lye Yesu, kubanga oyo yalirokola abantu okuva mu bibi byabwe. Ekyaleeta Kristo kulokola abantu nga bajja mu bibi byabwe. Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri olunywa lwakutaano Bayibuli nega nti ye mutabaganya w'ensi ne Katonda. Oyo lwe lutindo olukujja mu kibi okugatta Katonda, kye kyamuleeta okujja okusooka. Omulundi ogwokubiri agenda kukomawo ng'omulamuzi, kubanga Bayibuli bw'ekyo bw'esomesa mu kitabo kya Matayo essuula ey'16 ndowooza 16 okuva ku lunywa olwa 31 wansi, nti bw'atyo omwana w'omuntu bw'alijja mu kitiibwa kye ne bamalayika be bonna nga bali wamu naye, alikuŋŋaanya amawanga gonna, aligaawula ng'omusumba bw'ayawula embuzi mu ndiga. Aligamba embuzi eziri ku mukono ogwa kkono nti mugende mu muliro ogwategekerwa Setaani ne bamalayika be, n'agamba abo abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje mmwe abaalonderwa obulamu obutaggwaawo okuva ku lubereberye lw'ensi, muyingire mu kwesiima. Agenda kujja alamule. Kati wuliriza olunywa lw'18 mu Yokaana 3 olunywa 18. Kati Bayibuli yegamba bw'eti, Bayibuli yegamba bw'eti, amukkiriza tegumusinga. Amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza gumaze okumusinga. Guno gwe musango olw'19, guno gwe musango, kubanga omusana guzze mu nsi, abantu ne baagala ekizikiza okukira omusana kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Leero olina omukisa okudduka omusango. Tolinda ssaala ze bagenda kusabira, tezirina makulu. Obulamu obunoonya okyali mulamu. Naawe bw'ogenda mu kugula ebyennyanja wadde byonna tebissa, onoonyaamu kiramu. Wadde byonna tebissa onoonya kiramu.